Maama First Lady Baby Itungo Kyagulanyi ng'ayita mu kibiina kye ekya Caring Hearts Uganda, ono yatandikawo ekibiina kino okusobola okukwata ku mwana ow'obuwala naddala nga ayigiriza abaana ab'obuwala okwekolera emirimu mu ngeri ey'enjawulo n'abo abakyasoma okubayambako mu bintu ebimu okusobola okwongerayo ebitone byabwe mu masomero omuli ebyemizannyo n'ebyokusoma ebyenjigiriza byennyini wabula n'okubayigiriza ebyemikono okusobola okubeezaawo obulamu bwabwe obw'omu maaso nti mu biseera by'oluwummula omwana w'obuwala bw'oba owummudde todda waka kutuula butuuzi obaako keweekolerawo ate okusoma okusangira n'oddayo okusoma. Ono nga mu kibiina kye kino kirimu n'okuyigiriza omwana ow'obuwala okwekolera pads nti waliwo ensangi zino abaana ab'obuwala bangi nga bagenda mu mbeera zaabwe ez'ekikyala naye nga tasobola kwetuusaako pads nga za buseere kyokka embeera y'eggwanga nga bw'ogimanyi nti waliwo atasobola kukwata ssente kugula pads ezo eza buli mwezi. Kati ekibiina ky'omukyala ono Baby Itungo Kyagulanyi First Lady waffe kiyigiriza abaana bano okwekolera pads ng'osobola ogikozesa olwaleero bw'omala n'ogyoza bulungi n'oddamu n'ogikozesa omulundi omulala. Kakati olwaleero awubyeko olubu lw'ekigere mu bitundu eby'ebundi bujjo era waliwo essomero lyakyaliddeko nga lino era abadde agenza okubalambulako n'okubongera obbasomesa ebimu ku ebyo byakola era byayagala n'abaana bano babyettanire. Mulimu bakola n'ensawo, bakola ebintu eby'enjawulo bingi. Ng'ono obusomero lino akisoose abakyalidde bw'abaza obbasomesaako n'abagabira ku bintu ebikozesebwa mu masomero omuli peeni, ebitabo, ensawo ne pencils era ne basomesebwa butebe basobola okwekolera pads ze basobola okukozesa emirundi egiwerako ng'ogijjamu n'ogyoza bulungi n'oddamu n'ogikozesa omulundi omulala okusobola okusevinga kasente nti abaana abamu baba tebeesobola. Ono ekibiina kye kigattako n'okuyamba abantu abatalina mirimu. Waliwo betuze tulabako nga badduukirira n'obatandikirawo obulimu obutonotono nga bawa ebyalaani bayige okwetungira. Waliwo bazza kwatako mu ngeri zonna tuze tumulaba ng'alambulako mu bitundu eby'enjawulo n'amalwaliro agamu ag'abakyala nti abakyala bwe bazaalira wabula wabeera nga waliwo obwetaavu bungi kyokka gwe batasobola kufuna era ng'abamu batuuka n'okuba nti bazaalira ku sementi. Maama ono tulabyeko ng'ajja abatwalira ku mifaliso malwaliro agamu gaba asobodde abatwalira ku butanda kwe basobola okwebaka mu mbeera ey'okuba nti balwadde. Ekyo ne kikuzzaamu essuubi ne kikulaga nti bw'obanga Uganda tukyalina omukyala afaayo bw'atyo ng'omukyala ono singa tuba tuweza abakyala bwe bati 10 abalina omutima ogwo ogulumirirwa omwana ow'obuwala ate singa osanga Uganda at least singa eri wagguluko naye bw'abeera nga muntu omu yasobodde okiwoomamu omutwe aba yeetaagako obuyambi naye gavumenti yandibadde ekiwoomamu omutwe n'emuyambako okumuteramu ku nsimbi okutambuza omulimu guno ate tesobola kikola lwa nsonga emu ebeera nti kyakola kirabisa gavumenti ya kuno lwaki si yakitandika. N'olwekyo tutwala omukisa guno okwebaza maama Baby Itungo Kyagulanyi olw'omutima ogwo gw'alina ogwagaliza omwana ow'obuwala era ne tumusaba agende mu maaso kubanga abaana bangi nga beetaaga obuyambi munnange naye nga tabasobola kubwetuusaako naye bw'aba asobodde okukwatirako baasobodde abasaamusaamu ate nabo basigala basanyufu nga bamanya nti nno waliyo omukyala akyasobola okulumirirwa ekitonde ekikazi mu ggwanga Uganda.